mwebale kusaba exakoze waliwo abatabi baita ina luimbanga asaaga naye ate mu nyimba zange ate olagala lukyasinza otambula waliwo yalumperezaako kyokka ate tinamusanze ng'asala ekibuye yenna nga zungana n'ennaku ye ne gye yabadde atundira engoye ze sitekanseera bika yamugobye oyo omwana nga namwagala nnyo naye nga yeepanka ne lwe yandeka bansekerera yagenda n'atadda nalabye alya na muwogo ng'ewange yasiibanga ku nkoko n'olwo olumu olwasongola namuwona nnyo bassebo mu kibuga bwe nzija nasookera kyengera emugongo nali musimi wa ttooyi nina abaana n'ebyana ekyo kye mmaze okutegeera tikitoko komanina yenze Clinics Sentongo Shafiki neweseyanjula Shafiki lyerinnya emboozi yaleera ensusa obukulu mpozi ne Clinics w'olimpise ndiita bayadde terina makulu ebbanga lyenyimbidde okubeera bwe nti akitalo nnyo naye nga byannaku n'abayimbi bangi bempandikidde ennyimba nga n'okusasula lutalo lwennyini kale ebyo kambibukeko Mukama bw'atyo emboozi ya leero ndeese eggulu baserebu baluno kimutuswaza mutyo muli bayaaye n'amaaso makalu jeno sale nkunenya teggwe naawe ebiyaaye byoyamba n'obiwa ennusu ogaggawaza nnyo ebbala z'emakindye bwe bidda bisula mulina bakazi sofa abantu balamu bwe tujja gy'oli otusindisa luti teryasala abakuumi batukuba n'emiggo ne tuwoggana omwana w'omwava n'alaba ennaku ageze otusuuliridde abaseegu obettanidde yaani eyakuleeta kwega lwali lusinga ku targetinga ku buseegu obujjudde ku TikTok obuseegu babyettanira nnyo n'ebiwemula ate ebyamakulu n'olaba nga tebitambudde bulungi sawe ky'okuyimba nakingira 2012 lina akamala senior 6 myaka yimba akasooka ne neegatta ku Mwagala production era nalingayo ng'omuyimbi ng'ate MC kati ate ne mu kadongo kamu nayagalanga nnyo omugenzi Kasozi yalina okusajjalaata kusajjalaata naye by the way nze kuva ddala ndi muwagizi nnyo akadongo kamu kubanga nze abayimbi bange yabanga Kasozi naye zaabanga mu comedy ze zanyumiranga ezo kyobalaba ne ba Kafeero nabaagalako ennyimba ezimu waliwo lwe yayimba ne Nabiri awo poor quality kati nga nina lwe nayagala olwa Moses Wamala waliwo lwe yayimba so nalaba aluddamu ne Florence Namirimu wali mwami Zukuka Ssebo wa Mugonza birinoonya bamulumpulira baluyita akamaso naye nze kuva dda ati naawe Dumulaasi bwe yajjira awo nzize nga njagala nnyo kadongo bampitanga serebu naye nga nsima toyinga bwe nnyimbeera mbaayo mu kinnya wansi nga naye bansibira okuyimba ekuntamira bansiba makomero olw'okuyimba emirundi nga 10 nga buli wempulira naiti w'abayimbi njagala ngendewo nnyimbe ate bwe nnyimbawo tebakusasudde oluusi tebakufuuyeeyo nakantu kyokka oyagala okuyimba olina okudda waka kiro oba okyatambula nga babakwata ido nga babaggalira ng'obeerayo wiikisi 2 okuyimba nno bwekutyo bwe kwatandika okuntama mpolampola kati lwakuba nti nina lwe naguzaako ku mukulu Mathias Walukagga nali ndiwandiise nga lutagetinga mipiira gy'amasaza obuvuyo bwabeerangamu na bikyayi naagala lwaki tuluza mu byokulonda ne baluyita akalulu ka 221 temwekuba mayinja bityo era ne ndumuguza Walukagga nalumuguza emitwalo 4 yansanga mu Bende zona yazikuwa yampaako emitwalo 11 ate balance munaye oba osanga yeerabira naye omanyi ki kati gwe bakikoze tosobola kukyerabira naye ng'ate simwinaako buzibu ye munaaye bw'oba bw'anaakawulira n'alaba n'ajjukira nti mubanja anaazimpa oba oliawo kuba puroguramu yo era bwensi yonna Aizon T ne manager God ne Bettina Fasi ne bansangayo ekyengera nga nsima toyi naye nga bwe mpandiika ennyimba tebagaa toyina kusima toyi katutwale Makindi wa producer Jona yafudde Luweero eyo yaliko kati ate bw'aba n'omuwandiisi aliko musobola okukwata Makindi eyo yonna
oluyimba lino andikidde bamawulana ne luyimba lira okusoma mwana gwenja kuwasa nina luyimba lwetwandikidde era ne tukolera Princess Amira baliyita Senga twagenda ne Senga mu lusuku oluyimba lwa Anitaira sisobola duleka mabega twamwandikira oluyimba lw'okufa abadde muntu mulamu nga mukakamu naandikira mukwano gwange Jimmy Kiwanuka baliyita Halo Farida nze munnowo navudde mawokota nzize nkunoonya oluyimba olwo nalwandiika nga mbeesinga ku Farida Nakazibwe era bye nateekamu byonna gwe nali ntunuulidde kyobala nti abantu abamu balupiikinga mangu ne lutambula ne Farida yennyini yalwembuleesinga mangu simulabangako naye nali just nze mwagala bwagazi ng'omuntu era bingi bye nateekamu eri byali biraga nti nali nyimba ku ye era ye nanyini luyimba yaluwulira kuba nina aŋŋamba olwokuna tokola kyenvudde nzija kubeera ali takola lwakumeka lwakuna nga naye ennyimba nyingi mwebale kusaba X akoze nyimba lwa Edgar Roll nali ndiwandiise nga lulina kugenda mu masomero waliwo eyampa ekirowoozo headmaster w'essomero lya Uganda Matters Lubaga naŋŋamba kyetaaga tuyiye ennyimba nga lusobola oyimbibwa omwana w'essomero nga terwesitaza wabula ng'asobola oduyimba singo ne tulupromotinga wonna bwampa idea kwe kuwandika oluyimba lwe ngenda okuddayo ng'ate bamukyusizza eyajja n'atategeera kirowoozo y'ensonga lwaki naluusa Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo